gye baliko Mr. Kadaama awamu ne Kojja ne baganda bange mwenna abeekumidde Kadaama TV. Buli omu Katonda amuwe ky'asinga okuwagala, by'asinga okuyaayaanira abimumalire, amuwe ddabo akikkirize era akitwale nti kisoboka. Mpozzi njagala nsomeseeko ku Budarasiini, abasinga mbadde mumanyi muteeka mu mitwe, buli omu waamuteeka. Naye muno mu nsi tuba tulina obeera ne pulaani A tuli wamu ne pulaani B. Tewali yali amanyi nti korona alibeera mu nsi, ensi erikyuka kuba ensi yakyuka kati. Bangi abaagwa ate bangi abaayimuka. Kati kyekiri ku Budarasiini, abamu buli omu amanyi waamuteeka. Naye oba ofunye amazzi gaffe ne kasulamu kala yaako ogimanyi ejja brown, kateekemu kajje kakala kaffe kali aka brown, ku makya keero naabe. Kyemanyi ffenna abali mu kiyumba tukeera naaba. N'abatali mu kiyumba omuntu omulamu akeera n'anaaba. Weekute bulungi sabbuuni wo, weefukirire amazzi amalungi, oluvannyuma weesiimuule. Bw'oba omaze okwesiimuula, fuba okulaba nti kakati mwe wakatadde kye nandiyise eddagala lyaffe linaabe. Wabula jjukira nti tusooka kusaba. Sooka osabe ng'otaddemu mu kacupa kaffe, kabikkule tokabikka. Tosabanga kintu nga kibikke, omukisa guba gunaayitawa. Wadde bagamba omukisa mpewo, nedda bamikwano. Bikkula akacupa kaffe, teeka mu Budarasiini waffe, musabireko, kaleka awo kajja fuuka brown. Naaba ng'oyita by'oyagala. Nze sibimanyi, simanyi wa wooli kuba kakola bingi nnyo. Mpozzi n'ekirala abatasobodde kunaaba kuba ndowooza ali abeddira amazzi. Nsonyiwa okwogera bwe ntyo. Bw'oba omaze okukola emirimu, okedde bulungi, oyambadde yunifoomu yo, ofukamidde n'osaba Katonda, ndowooza twayiga engeri bwe tusabamu. Mugambe Mukama Katonda, ngenda kukola mulimu gwe wampa. Katonda yali alabayo abakola mu nnyonyi. Katonda yali alabayo yali ayina ensonga lwaki teyakuteeka mu gavumenti. Ayina ensonga lwaki teyakuwa ku abo abavuga ennyonyi, kuba bantu nga ggwe baazaalibwa. Fukamira omusabe nga Mukama ngenda kukola mulimu gwo. Oba ogenda kuuta ttooyi, oba ogenda kuyoola kasasiro, oba kyonna Katonda kyakuwa ky'oggyamu ssente mu makubo malungi. Kwata akati kaffe aka Budarasiini, kasala munda era kakaawa. Gaaya ng'osabirako by'oyagala, biki sibimanyi. Sabirako by'oyagala, ti njagala kino njagala kino, naye nga wasoose kusaba. Ng'ettendo amaanyi gonna ogaggye wa Katonda. Saba by'oyagala. Ate Mukama Katonda toyinza kuŋŋamba nti ogenda musabira essaawa nnamba. Toyinza kuŋŋamba nti Mukama Katonda ogenda musabira eddakiika 5. Ye ne womuwa eddakiika emu nga wakwanukula, ng'okiggye ku ntobo y'omutima gwo, Katonda akuwa. Gaaya akakiiko bulungi, buli kimu ky'oyagala ajja kuba akikuwa, insha Allah. Towanda, mira bumizi. Omudarasiini gwa mukisa, omudarasiini gukola bingi ne mu mubiri gwaffe. Mira, genda osiimuule ennyumba yo. Abaana bali mu nnyumba, genda osiimuule. Okitegeera, abagenda ku mirimu, genda ku mulimu gwo. Lwakuba nti bw'oba oseka ng'omanyi ka brown ako nti gwa brown, kaba keekutte kati ku mannyo. Okitegeera. Ate era akadala omudarasiini ogwo gwe gumu osobola okugusenyesa bw'oti. Ndowooza abasinga mumanyi akati ke bayita lugero. Eno mu Bawarabu nkalabayo nnyo eyo gye tuba tuzungidde mu hotels.
bwe babisimba nga bimuli. Kakwate bw'oti osenye osabirwa by'oyagala, nze sibimanyi. Oyo omudalasini gwo funa waguteeka oba waggwamanyi, oba owanika mu kiyigo kyo, oba owanika waggwamanyi, naye gwe keera osabireko mubeere ng'asenya ku makya abanoonya emirimu. Wamaliriza ate ki? Genda okola emirimu gyo. Katonda ajja kukulembera mu buli kimu, ojja kifuna. Era nsaba Katonda abankumire mbeere bulungi, nsigadde nze Najjuma. Katonda buli omu amubeere byasinga okwagala ate wamu nange abimpe. Amiina.